Kiwanuuzibwa nti omuntu atandika okulaba obubonero bw'okuzaawa kwe ng'ebula ennaku 40. Ku Helen Nakimuli abadde omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Kalangala kansooke nkuzeeyo ssabbiiti emu yokka emabega. Omwaka guno enzikiriza y'aba Orthodox ye yasiimibwa Ssaabasajja Kabaka okuba mu mitambo gy'amazaalibwa ge era Eklesiya yakunga ebikonge byayo byonna okujja okugiyimirira emabega. Nakimuli naye teyalutumirwa mwana. Ku lunaku lw'emisinde gy'omutanda egikulembera amazaalibwa ge, ono kumpi ye yasooka mu lubiri e Mengo era yalinnya ne ku siteegi okukulembera mu dduyiro abugumya abaddusi. Ne mukwaniriza Katikkiro, Nakimuli yali mu ssaale. Enkeera ku lunaku lw'amazaalibwa ga nnyinimu lwennyini nga 14 Ogwokuna, omukyalo ono era yalabikako ku kitebe kya Kereziya y'Aborthodox e Namuŋŋoono okwaniriza abagenyi. Mu bigambo bye bitagenda kwerabirwa, yajjukiza bannayuganda ekintu ekisinga okuba eky'omuwendo singa oli aba yeegwanyiza okubeera n'emirembe ku mutima. Eddiini etugamba twogere amazima galitufuula n'eddembe. Yalaga n'ennaku emusula ku mwoyo olwa Uganda okuba nga yakwata ekkubo ekyamu naddala mu nsonga z'ebyobufuzi. Eggwanga lyaffe tetulikkiriza kugenda engeri tutaagala bigende. Yakaawamu naddala ku bannaddiini okwefuula kyesirikidde ng'omuzigo mu ttimpa ng'eggwanga liwaba. Ekituufu kiri nti eggwanga lye lyaga embeera mbi naye ffenna tutudde tusirise. Ne bannaddiini abamu mutudde musingize amatebanga bwenaayogera banaape mumotoka bwenaayogera tibanwale. Kkiriza okole ekituufu ku lw'abantu embeerayo eri mu ggulu. Sikiwanga ne Nakimuli yennyini yakimanya nti akutte akazindaalo omulundi ogusemberayo ddala okusiibula eggwanga ly'awangaaliddemu emyaka 40 n'obubaka obuwoomu era obuyigiriza bwe butyo. Enkeera nga 15 Kamutonda yayongera okumwazika ku mukka alabikeko ne mu lukiiko lw'eggwanga lwabadde yakaweererezaamu kati emyaka 5. Mu ngeri etali ya bulijjo, Nakimuli ku luno yabadde mukaawumu kubanga waliwo abakungu ababadde basaagirira mu nsimbi etuuyanya bannayuganda eyateekebwa ku kuzimba ebisaawe omugenda okukyangirwa emipiira gy'ekikopo kya AFCON mu mwaka gwa 2027. And then also, Madam Speaker, I want to ask the Minister, the contractor you got, why didn't you get professionals to work on this pitch and to approve? And the plan you have, why didn't you share with CAF? Okuva ku Lwokusatu olwo amawulire agazzeemu okuwulirwa olunaku lw'eggulo gaabadde gaakufa kwe kubanga bulijjo olumbe terulagwa nnakwate teruweebwa mukono. Ku babadde bamumanyi era nga bamubeera ku lusegere baatuukiriza enjogera y'abajjajja nti olumbe lulina amaddu nga lusse muganda we kubanga ddala buli omu akyebuuza akabaate we kaavudde na lwaki ddala Omukama yasazeewo okubagezesa mu kaseera kano nga munnaabwe abadde abulayo ennaku mbale bubazi okulayira okukulembera ekisanja ekyokubiri ng'omubaka omukyalo wa disitulikiti ya Kalangala. Ku kyalo Lukuba mu ggombolola y'ekyamuswa mu disitulikiti y'e Kalangala, mwana muwala ono gye yazaalibwa nga 2 Julayi 1985 mu maka g'omusaserdoti wa Kereziya ya Orthodox Christopher Walusimbi n'omugenzi Maria Nalwanga Walusimbi. Mu baana 10 bakadde be baazaala, Nakimuli abadde wa 8 era ng'okusoma kwe yakutandikira ku Bukasa Primary School, ekyomusanvu n'akimalira ku Homies Darling Primary School e Bweyogerere. Senior yeeyunga ku Our Lady of Good Counsel Gayaza, ate yo A-level n'agimalirako ku St. Augustine Secondary School Wakiso, gye yava okweyunga ku ssettendekero Makerere.
obulamu bwe abadde ayagala nnyo ebyemizannyo wabula ng'omuzannyo gwa volleyball gwe gumukirira era nga yatandika okuguzannyo eyo mu 1998. Ne bwe yayingira paalamenti mu 2021 teyalwa kwegatta ku ttiimu yaawo era ng'abazannyi omuzannyo guno yabadde abakulembera. Ekyobukulembeze kino kyo kyandibanga kisibukira ddala waka kubanga nnyina yaliko kansala w'ekyamuswa ne Bubeke so nga kitaawe kyajjawumule ku bwa Kweba omwami alamulirako Ssemunywa essaza ly'e Ssese. Paalamenti yagyesogga mu kalulu ka 2021 akaliko n'obugombe ng'ekitundu kye yawangula kyasigala mu byafaayo by'akalulu ako ng'ekifo omukulembeze wa NUP Robert Kyagulanyi n'ekibinja kye bwe baatambulanga okuyigga akalulu gye baagombebwamu obwala ne bamala mu kkomera ebbanga Kyagulanyi n'atuuka kumalako kampeyini nga kumpi alibwa Namunigina. Kyokka ono yasobola okumegga munne yamuli obubi Aida Nabayiga nga n'ekisanja ekiddako yabadde kumpi amenye mu jjenje ekkalu newankubadde ng'akalulu kaalimu ebirumira bingi ebyaviirako bannabamu mu kibiina ki NUP okukavaamu nga bakaasimula bugolo. Ng'omwana eyakulira ku mazzi okutambulira ku nnyanja kibaddenga nga kinyumu gy'ali kubanga eyo abangi gye balowooza nti weesudde ensi gy'abadde asisinkana abamusula ku mutima nga naye kennyini abasula ku mitima. Babadde bamulaba nga ssuubi lyabwe ppya kubanga nga kyajja atuule mu paalamenti yatandikawo ekitongole kye yatuuma Nakimuli Foundation ekibadde kikoze omulimu amakula mu bantu b'okubizinga naddala abakyala n'abavubuka. Olw'okubanga munnabyamizannyo bano abadde ng'abasembeza okuttunka mu mpaka ezitali zimu era nga bw'abatonderawo n'emikisa mu bintu ebirala naddala eby'obulimi n'okubayigiriza emirimu gy'emikono. Mu kibiina kye ki NUP abadde yalondebwa okuba minisita wa tekinologiya n'okulwanyisa obuli bw'enguzi era nga bakama be basooka kumwetegereza mbeera ze ne bakizuula nti ddala we bamuteeka agwaniddewo. Ne mu paalamenti amaanyi ge abadde ng'agateeka ku balyake n'okujjukiza abakulembeze okubaamu ak'obuntu nga banyaga eggwanga nti kuba terikoma ku bbo. Omwana w'omwami avudde wala ng'omutima ogulumirirwa abalala gumuzitoowerera kubanga nga tannayingira na paalamenti yali kitundu ku kibiina ki Pan African Pyramid ekitakabanira okuzimba empagi za mwoyo gwa ggwanga naddala mu bavubuka n'okubaagazisa ensi yaabwe. Ono abadde n'emikwano egiwera ate nga tegikoma mu kibiina kye ki NUP kyokka era nga bw'abadde akola ku balala nabo abadde abalumirirwa kyenkanyi nga ne mbimu ku bigambo bye ebyasembyeyo teyabadde musanyufu n'okuba nti munywanyi we era nga munna NRM Theodore Ssekikubo amaze mu NRM emyaka n'ebisiibo wabula nga abakulu tebamukookoonyangayo yadde akafa ak'obwa minisita. Ntunuulira mukulu wange ono buli kiba kirina naye tabadde bweyadde minisita lwaki bamusuzuma. Embeera y'obulwadde oyinza okugamba nti Nakimuli abadde tasooka busoosa okugibeeramu kubanga era waliwo lwe yajimbibwako ekimbe ekirowoozebwa nti kyamutandikira mu mpaka za paalamenti z'obugwanjuba mu Arusha, Tanzania bwe baamukuba ekkuuli era yamalako akaseera ng'atambulira ku miggo. Mu bukkakkamu bwe Helen Nakimuli abadde tatera kuvaamu kigambo kinyoomebwa naddala bwe kituuka ku kulwanirira eddembe ly'abakyala, obwerufu, obwenkanya n'eddembe ly'abanyigirizibwa. Alesse omwana omu nga wa buwala. Solomon Kaweesa, NTV Akawungeezi.